Nate leero mu mawulire agaffe ga leero ebibuuzo bya bannaffe abasiniyafu bifulumye olunaku olwaleero era omusasi waffe akuwa ebisingawo. Ebibuuzo bannaffe abasiniyafu byafulumye era nga mu masomero gaffe gano wammanga abaana bafunye obubonero era nga lebadobinemu so nga ate bannaffe bano ababudde bageze ne era nodobedebedebenemu ate nga bannaffe abafunye ekyomusamu bafunye obubonero era nga nabo bakadebedebenemu abaana basinze okuyita ebibuuzo bino nabo bakadebedebedebenemu era nga nebadebenemu so nga ate abaana abalala bavudde ku debedebenemu era no bakadebedebenemu musome ino omusoma guno gukadebedebedebenemu era nga debenemu. Amanya gange nze Sumaya binti Rashid era nga nange nasomye bulungi alhamdulillah nafune obubonero 79 ku senior 4 era twebaza abasomesa abatusomesezza naitidde waggulu alhamdulillah. Amanya gange yenze Magezi Bright nafunye obubonero 6 ku senior 4 nsonga ate ne bannaffe bana baliko obulemu babatulidde ebibuuzo. Ndi wano n'omwana wange Lubakyoya Yungwe Mawube Bikutiya nga yasobodde okufuna obubonero 6 ebibuuzo bye bya senior 4 era twebaza Mukama eyamusobosezza okukola obulungi. Amanya gange yenze Ndabira wala era nga nange nasomye nenkwita ebibuuzo byange bya senior 4 lwakuba saafunyeyo kabonero kubanga siraba. Omuzazi wa fem Joseph Tedemem nebedebedemedem bebakusakudego ino kula TV ya fem. Baramusezaako mwena abasebo ne bannyabo. Leero ndi wano okuba introducing era school packages zaffe. Kusookera ddala ng'abaana baddayo mu masomero kiba kirungi okubakolebwako tests ez'enjawulo making sure nti tebasiigangana ndwadde nga bali mu masomero. Mu go back to school package yaffe tukebera UTIs, malaria test, tukebera typhoid n'embuto oba pregnancy test for the girls. Era twekenneenya n'omwana yenna comprehensively physically era tusayininga ne forms zaabwe za medical byonna ku mitwalo 2. Services zino zisangibwa waffe wano erongojja mu kitonzi ku Adfa Medical Services oba tusobola n'okuba visitinga ku ssomero ne tubakolerako eyo. Webale.